omukulu tukwaniriza webale kutuleetako Kakuuto sooka obuuze ku batulaba. Ye abatulaba anjalo babuuzaako mujje bale kujona gye mutuusizzaako engalo yonna gye musinzidde okubanga mutulaba abali mu Uganda, abali e Kakuuto, abali emitala w'amayanja. Nze kyambadde Henry Munnakakuuto era ssebo nange nsanyusa okukulabako mu kitundu kyaffe eky'e Kakuuto. Webale kutukyazaako Kakuuto. Ssebo. Omulamu omukulu gwabadde kubanga tulambula eddwaliro ly'oludde ebbanga ng'oyogerako ng'olaga obutali bumativu olw'engeri gye litambuzibwa. Ebyaddala naffe tulituuseeko ng'embeera si. Ya, omanyi omuntu ayinza okuba wadde ndaba nga nsinzira Kampala n'enkola vidiyo ze mbadde nkola nga ndaga obutali bumativu ku ddwaliro, oba oli awo omu ayinza okulowooza nti ndi mu palapase, oli ayinza okulowooza nti oba nina kyempisaawo, naye kirungi nti naawe ozze n'olambula n'olaba ekintu kyenkola ki tandikira ddala ku kipande okitegeera kye ŋŋamba. Kati ng'oggyeko n'ekipande n'ekkubo lyennyini erikutuusa ku ddwaliro nalyo kiri awo kizibu ky'amaanyi. Okusookera ddala bino ebintu si gwe mulundi ogusoose. Ebbanga libadde ddene nnyo ng'eddwaliro lyaffe liri mu mbeera mbi. Nze nzijukira nga mukulu wange yafudde mu bbanga ttono gwe mbadde njogeraku tannafa. Nali mu senior 3, mukulu wange n'alwala ne mutwala mu ddwaliro awo e Kakuuto. Bwe yatuukawo nga tiwali buyambi bwonna bw'ayinza kufuna, nga kyayinza okufuna eky'amaanyi kufuna ccupa y'amazzi emuwerekereko mu ntaana, era yamaliriza afunye ccupa z'amazzi munnange n'afa nga tewali ddagala lyonna limuteereddwako. So kyannaku nnyo nti after those years n'olunaku olwaleero abantu bakyafa. Omanyi omuntu ayinza okulowooza nti lwaki yambadde ayogedde olw'okuba mukulu we yamaze kufa. Nedda, oyinza okuba nga obadde oli awo nga tompulira, mbadde mbyogera okumala ebbanga ne ku radio yennyini eya Kabaka mbadde mbyogererako. Naye njagadde this time round okukandula, okusitula, okulaga obutali bumativu nga mpita mu videos, nga mpita mu buli mbeera yonna obubaka buno bwe njogerako busobole okutuuka eri abantu abakwatibwako ku ddwaliro. Bantu bangi bafa nga tetubamanyi, bantu bangi balemererwa okuyambibwa. Kuba kati kankubuli ekyokufa oyinza obutakireeta, naye omuntu bw'afa ng'atuusiddwako mu ddwaliro n'amujjanjaba n'amulaba nti afiiriddwako, atugamba nti nedda, may his soul rest in peace. Ne bwe omulwadde bw'atuuka ku ddwaliro tekuli masannyalaze, tewali musawo, tewali wadde first aid gy'ayinza kufuna n'afa, kiriza obwoga ne wadde okufa kubeerawo, wabeerawo obulagajjavu obw'amaanyi ennyo. Awo wennyini we mbadde nzija okunafu obulabawa gavumenti kuba nti eddwaliro lino terifaako, oba obukulembeze bw'eddwaliro kuba nti bwe bulina ekizibu. Munnange nange ndi muntu wa wansi era ekyenjawulo kye nnina nti nina ku ddoboozi ery'amaanyi. Sijja kugamba nti gavumenti yerina obuzibu, but of course bwe njogera ku health center 4 era liba ddwaliro lya gavumenti, kitegeeza nti gavumenti mu bakozi baabwe, kitegeeza nti wakati wa sisitimu ya gavumenti we wali obuzibu. Okusookera ddala eddwaliro nga bwegamba nti ya gavumenti, buli bujjanjabi, kubanga nazzi kuno nga tumanyi nti ekintu ekiteeddwawo gavumenti ebeera social service, ebeera public service, nti omuntu ataddewo ekintu, gavumenti ataddewo ekintu, munnayuganda eyalonda, munnayuganda aw'omusolo bw'aba nga afunye obuzibu obwetaagisa okujjanjabwa, addukewo mangu afune ka Panado, addukewo mangu afune ku ddagala eriyinza okumubeezaawo nga mulamu. Kubanga obuvunaanyizibwa bwa gavumenti yeffe ba gavumenti ate era ffe abakola gavumenti, kitegeeza nti mu buli mbeera yonna gavumenti ekwatibwako. Eddwaliro lino obunafu bw'amaanyi nnyo, kiyinza okuba nga for starters nga kiri ku bakulembeze abakulembera eddwaliro. Kuba toyinza kungamba nti eddwaliro terifuna ssente libeezaawo mu nzirukanye eya bulijjo, gamba ng'okugula yaka, gamba ng'okusasula alongoosa toilets, gamba ng'okusasula alongoosa compound, ebyo ebintu weebityo nze nkimanyi nti eddwaliro ezo ssente zibeerawo. Maybe abaddukanya eddwaliro bo baveeyo batunnyonnyole tumanye nti ne ssente tezikola ki, tezijja eziddukanya eddwaliro tumanye. Bwenge yatusooka okujjayo last time lwe watugamba nti tewaliyo n'amasannyalaze, ne guno omulundi gye tukomyewo waliwo enkyukakyuka? Enkyukakyuka teriiwo. Enkyukakyuka we yaliwadde kwe kuba nti luli tewaaliwo masannyalaze,
nga yakataliiwo eyinza okuba nga si yebadde enkola nti yakatabeerawo nga kyagwawo bugwi nga bw'onaatuuka ewakaawo n'osanga yakayaweddewo nga tomanyi. But then nekiteekawo ekibuuzo eky'amaanyi nti eddwaliro erikola 24/7 ongamba otya nti yaka aweddeko era omwekanga otya nti akoze eki nti aweddeko. Singa ggwako nga bwe kyali in between there ne wabeerawo omulwadde ajja nga yeetaaga okulongoosebwa ogenda mulongoosa otya? Laboratory teziyinza kukola nga tekuli masannyalaze. So kitegeeza nti mu buli mbeera yonna security ey'amasannyalaze ku ddwaliro either walina kubeerawo standby generator, either walina okubeerawo strong gundi solars eziyinza okuwanira singa amasannyalaze gaba gafunyemu obuzibu, kubanga amasannyalaze gafunamu obuzibu, transformers zikuba. So nze ndowooza kiba kya buvunaanyizibwa okulowooza ku bantu abalina okujjanjaba, kubanga toyinza kupulaningira bulwadde. Toyinza gamba nti accident egera gwa wali ssaawa 5 katuteeka amasannyalaze galina kubanga kwegali at any time omuntu asobola okufuna ki, asobola okufuna obuzibu nga yeetaaga obuyambi. So enkyukakyuka nga bwombuuzizza y'amasannyalaze nti ssaawa zino olabako obubalubu nga 3 2 oba bulina maanyi ki, kubanga ne bwogenda nga bwolaba nti ogenda ekizikiza kye kikwaniriza ku geeti tewali n'omu akudirectinga nti wano omulwadde wo watuukira, tewali wadde kipande kiraga nti bannange eno woodi eri bweti, tewali kwegamba. Kati teebereza omuntu avudde emutukula, teebereza omuntu avudde ekyebe, teebereza omuntu avudde eminziiro nga zze gwe gusoose okujja ku ddwaliro bamulagiriddewo munnabulagirizi n'ekipande tukirabye nga n'ekipande kyakumala kuteekawo galubindi okyetegereze bulungi nnyo omanye nti oli weewo n'ennamba gye baateekawo omuntu owa bulijjo gy'alina okukubako okufuna obuyambi bw'eddwaliro. Ssaawa zino yasiiwuuka dda. Kati kankubuuze abasawo abakyamya emmotoka buli lunaku bo tebalaba nti no ennamba yasiimuuka dda era ensonga lwaki baateekawo ekipande ekyo tekyasobola kuyamba muntu wa bulijjo. Enkyukakyuka ekyamazima teriiwo. Twagala eddwaliro lyaffe nga lyaka bulungi, twagala eddwaliro lyaffe nga omuntu walituukako ddala kituufu nti alese mulwadde kuki ku ddwaliro. Ne bw'otuuka ku ddwaliro lyeka kuto ssaawa zino nga bw'olirabye lwakuba nti gozzeewo misana. Eddwaliro nga bw'olaba ekiro we nasobola okujjayo, bw'okyukako bw'oti ekiro oyinza okulowooza oba ogenze mu balakisi, oyinza okulowooza oba ogenze luddawa, kwegamba ewantu ewali ekintu nga kyakumala kwekengera, ewantu ewali ng'ewali security organ, naye nga ddwaliro lya muntu wa bulijjo, ddwaliro lya munnayuganda alina okugenda jjanjabwe mu buli mbeera yonna. So ekyokuba nti waliwo improvement ekyamazima si kubanga nawe wetegereza nange ndabyeko. Yes. Singa information ng'eno omuntu bwe yeesoolayo n'atandika ogiisa waba mulumba. Tonnafunamu bantu bakutiisatiisa nti lwaki exposing, lwaki olaga amazima kuba ekituufu ge mazima. Ekyo nno amasimu mangi agankubiddwa, mikwano gyange, bawero wishers, bafaani bange nga baŋŋamba kyambadde tukyakwagala naye njagala obbatangazaamu nti ekyokutiisatiisibwa omanyi kirungi nnyo okufiira ku mazima, kubanga nze nakulira Kakuuto n'endwalyako Kakuuto ne banzijanjabe. Kati ebbanga lye nabeerayo nali sina busobozi, sina ddoboozi, ebintu nga mbiraba nange nga nange nzijja nga nvudde ku ssomero nga ndi mulwadde ne baŋŋamba genda ogula eddagala wali, okitegeera, naye nga sina ssente nga nze ku ddwaliro lya gavumenti n'olwokuba nti ko obudde nali sina ki boogerero, nali sina ddoboozi, ne Katonda anzijje eno because olabye wantu wala nnyo, twasimbudde ssaawa mmeka, tutuuse ssaawa mmeka, Mukama nnyambye anzijjeeyo antutte ewantu omuntu wensobola okwogerera n'awulira nti kyambadde nne mu Nakakuto yayogedde. Lwaki sadressinga, lwaki sikuba mulanga, lwaki soogera ekyo ekiruma abantu beewaffe, abantu beewaka, okitegeera. So okuntiisatiisa kulina okubeerawo, naye obaka bwe nnyinza okuwa abantu abantiisatiisa era n'abateeseteese okuntiisatiisa, munnange mujja kuntiisatiisa naye buno obubaka bujja kuba butuuse, kubanga ontiisatiisa omaze kukola ki, omaze kalaba. Nze ne boona ntiisatiisa ne boona akola ki, kasita abanga Munnakakuuto akwatibwako ategedde nti eddoboozi lyange liyiseewo, naawe ateekeddwa okukola ekintu ekyo nga tokikoze, naawe oba okirabye nti ekintu kituuse mu bantu era kiwuliddwa. Nze kyenjagala omubaka w'ekitundu ya contact kubanga nayo ensonga nkulu.
omubaka w'ekitundu of course ye mukwano gwange nnyo nfanfe bamuyita Honorable Geoffrey Rutaya. Honorable actually yajja ku WhatsApp ne twogeramu era ng'abantu ng'abooluganda ne tuwayamu ne nange ne mugamba nti Honorable kituufu tukimanyi obuzito obusinga omuntu yenna ayinza obuteeka ku side yo naye tekiri nti gwe olina okukola ki gwe olina okukola buli kimu naye ate oli ddoboozi oli mukulembeze abantu beekakuuto gwe baalonda. Yaŋŋamba nti eddwaliro balirambudde okumala ebbanga ddene naye nga omulanga execution tebeerawo. Kati bwe kiba nti execution tebaddeewo naffe katugatte amaloboozi ku gw'omukulembeze agataafiibwako. Tomanya oba oli awo bayinza okujjukira nga bali beerabira dda Honorable yajja n'ayogera ne beerabira. Kati naye kanjogere nga tekulya Honorable tulaba oba banaatujjukira oba oli awo kanaayitawo omuntu akaatibwako nagamba nakalabako ne Honorable Rutaya ng'akola ki ng'akoogerako katukifeeko. So y'ensonga yange sirumba mukulembeze yenna wabula omukulembeze akwatibwako ensonga kubanga gye bali ng'akimanyi ssente azifuna akole kino akole kiri abantu bafune obujjanjabi nga tezikola kintu ekyo. Be bantu abo nze benkyawa era bennyigira ng'omwana w'ekakuuto kubanga after all bo oluusi tebabeera na bantu b'ekakuuto kubanga omusawo bamujja gye bamujje ne bamuwa transfer najja wana ekakuuto. Kati gye abatalumirirwa abasawo bangi balina clinics ez'enjawulo okitegeera osanga dokita ng'alina clinic nga ne dokita tajjanjabira mwana we wano wakolera nga dokita okitegeera. So kati ffe ng'abantu abo wansi tulina kwekubira mulanga. According to you, what's the way forward? Oba kyekirina okukolebwa okulaba nti ebintu byonna bitereera? Ekirina okukolebwa kyangu nnyo era kyekigendererwa ky'okulemera ku nsonga eno nti oba oli awo nga bwe nagambye nti bayinza okuba babadde bali bize nnyo nga tebamanyi oba siringi nti egenda kuba abalwadde, tebamanyi nti oba toyi zirwaza n'okulwaza, tebamanyi nti layiti ezibeerako nga bali bize nnyo mu bye bakola. Kati njagadde kana akavidiyo nange mbalage nti wali tewatambula bulungi wano tewatambula bulungi okusinziira ku mbeera nga bwekola ki. Kati kyenjagala Wefward yalibadde bweti nti dokita walaba ekintu bwe kityo oba mukulembeze yenna akwatibwako walaba ekintu bwe kityo nedda akubire gwe kikwatako oba ye kennyini yeesitule agenda alabe ddala kituufu omwana kyayogerako kituufu ddala kituufu amasannyalaze gaggwako ddala kituufu abasawo tebabeerawo olumu ddala kituufu eddagala litundibwa. Of course ekyoggula eddagala kiri nomo mu buli gavumenti tekirina kubeera nomo naye ffe wano ewaffe for over years wekito wekibadde. Yes, so I can't debate about it. Era ndowooza wawulidde n'omulwadde agamba nti n'eddagala balituguza mu ward ey'abakyala. Omulwadde n'agamba yennyini nti n'abasawo tebakola ki tebasulawo. Omuntu yalina yalirowooza nti nze nenoonyeza byange n'abantu bennyini nnyo beewuliriddeko nga boogera. So kino ekyange kino ekintu kyenkola kino ekintu kya bwannakyewa kubanga olwaleero waliwo mbadde amafuta agajjeeno pulogulaamu zange nziyimiriza nzije tugguse ensonga zaffe zino zetwatandika omuntu wekakuuta afiibweko. So nze ndowooza Wefward yalibadde kukola ebyo ebitatambula bulungi obulamu bw'abantu busobole okubeerawo afaafe nga tukkiriza nti bw'atyo Mungu bw'akoze eki bw'ageze naye nga si bulagajjavu na butafiibwako. Esebo era essaala yange nsaba nga mpita ku mukutu gwo bannanga obubaka butambule buli alabaka audio kano nyinza okuba nga njogedde nga ndiweeka kuuto naye nga noweekayunga naye yembeera gyakola ki gyayitamu nga ne bwogenda ekiboga embeera yeeyo nga ne bwogenda ekasangati embeera yeeyo nga ne bwonagenda luddawo embeera yeeyo. So kano ka audio mukatambuze oba oli awo wekasangati bwanaakalaba ajjagira neyeetereze ng'omuntu nga tewannaba yajja kuraisinga ddoboozi nga nze bwenkoze eki nga nze bwenvuddeyo. Naye njagala okumaliriza nga mbagamba kino ekintu sikikola mu bubi wabula nkikola ku lw'abantu bange abantu beewaffe bamaama basenga baganda bange abafiira ku ddwaliro lyaffe oba oli awo nga tebalifudde. Amina.